kakati bakama baffe tubaaniriza we tugenda okutema evunike ery'ekizimbe ekipya ekya primary section. Wano wagenda kutulawo ebizimbe bibiri, ekimu nga kitunudde eno ng'ekirala kitunudde eno. Byonna bigenda kubeerako primary section, ebigenda kuba bya kkalina. Mbadde nsaba ssebo kitaffe mu Katonda akiikiridde Bishop otemere evunike ery'ekizimbe kyaffe ekipya. Ayi Katonda kitaffe kwebaza maanyi n'obuzi ne tutandika, ate tukusaba otuweere ddala obusobozi bwo guno gwe twagala okutandika gw'oba ogukola nga bw'ozza otandika naffe era gw'aba amaliriza. Tukakasa nti abakola ky'oyagala tobalekerera, bakituukako olw'ekitiibwa kyo. Era tukikakasa nti guno omulimu gwe tutandika kati ojja kutuyamba nga twetabye n'omutuukirivu erya tugumalirize bulungi, gutubeerere gwa mukisa. Abanaagukola bagukole bulungi, ate nabo nga bakola baleme kusanga buzibu bwonna. Ebyo tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.